Wewa omulabi waffe omulungi tubebaza okubanga mutugoberera shows zaffe zino zetuteekayo ne zibakuumira ku ntiko y'okumanya Wonders Just ate n'omukutu gwaffe guno gwa Surfacely mwongere okusubscribinga mwongere okusharinga ate n'abalamu bategeeze kuba buli lwotegera awali ekirungi okyagaliza munno sobola okutambulira awamu mu kumanya okwo eggwanga bisobola okubeera nga oba oli awo linatuuka mu kye tuyita middle income status kuba tetunatuukayo bulungi ogira amazima naye tusembula tujja tuukayo nze Kefas Mayumba tusaako kyolunaku olwaleero mu lunaku olwaleero tulina omukisa gw'otalabanga bwe tulina omu ku bateekateeka okuvuganya mu kalulu kano aka 2025 nze nkayita ka 2025 kubanga starting September nominations zijja kuba kicking off nga tulaba tumanya twawula abalenzi ku basajja era nga tulina mwami tulina omugisha tulina omuzunyi simanyi ninandoza Innocent gwe manyi nga tulina omugisha ati gwe tulina omuzunyi okay tulina omuzunyi kitegeeza ki tulina esevia tulina omununuzi omulokozi exactly ogenda kununula baawa abantu erinnya lyokka abantu beekazo bo bakimanyi erinnya eryo kyeritegeeza kyeribakoledde abamu bayinza obutategeera kazo eyeri yankole si yawa so abantu beekazo bamanyi tulina omujuni kyakoze nekyagenda okukola mbyagadde kyakoze nekyagenda okukola kitegeeza watandika dda kubanga waliwo honorable betulabye era betula mu kisanya kino ekiggwako nga bambi bintu balayika nga beesanga busanzi nga gudde mu mukisa nga tagwetegekedde kikyentegeeza ayinza okuba yalina kasiri naye nga abantu tabamanyi nabo tebamumanyi era wetwogera batandise okudda mu constituencies beeyanjula nti bannange yenze gwe mwalonda naliko waliwo akasasamala akaali awo ku ring road awo nga kansala w'ekitundu waali awo kakati nayagala okwogerako eri abantu waliwo ploti zebakaanira awo nga nyanja ya Kabaka kati ajja mu scafe eyo ayagala okwadressinga abantu tuwena linyimiridde nga report omufield ngenda okuwulira abantu baga akona kunangubuzi bwe twamulonda dikozi ng'abantu tebamumanyi ate ne yatwala eddakiika nga 5 ng'akyeyanjula nti nze bannange Lord Kansala wammwe abantu nga tebamutegeera naye bwagamba nti bamanyi kyokoze nekyosobola okukola kimpa amaanyi ekyo kituufu kyeragirawa in fact kino ndude nga nkiwoninga abalonzi nti bino ebintu byetubeeramu n'akatinku oli afubutusa eri n'essente mubadde temumumanyi talina kye yali akoze wabula mumanyi nti mutabani wa gundi n'afubutusa eri n'essente temumanyi gyazijja abasinga bajja n'essente z'omuwi w'omusolo zennyini ze baleeta mu bululu ne babalimbalimba so be careful nga bw'obadde oyogera we have to be vigilant ku bantu bano abajja ne batwerimbikamu kati nze for example ndudde ku ground for 10 years tuyina foundation tuyina omuzunu foundation ekoze ebintu bingi wentandika okubyogera wano so we have helped people tubadde ku ground obululu buze ne tubulaba ne tubwepena kwega tutegedde ekizibu ky'omuntu kyeki era yensonga lwaki banakazo district ewaffe bakkiriza nti tuyina omuzunu ke kaseera ojje tukuteeka in parliament tulabe kyona atukolera. When you talk of the 10 years gyomaze ku ground ne mu system ene y'ebyobufuzi n'obukulembeze does that imply nti mu kaluka 2016 walimu oba 2021 walimu akalulu kemanyi notasobola kuyitamu akalulu kemanyi kenagenda muko era nako ne tutuula n'abantu bane baga katusooke tukaleke ka 2020 primaries oluvannyuma ne tukanya nti tukyalina omulimu munene ogw'okukolera abantu n'okutegeera ebizibu by'abantu ebibanyiga ennyo. You stopped in primary? Yes, 2020. Ne tugamba no katudde ku ground tusooke twekanye ebizibu by'abantu era ne tukikola bulungi. We have done it for the last 4 years ne tukyugusa wali kati saawa zino twagala kunoonya ekkubo engeri gye tubinogeramu eddagala. Okay. Akabira 20 wakoma mu akabira 20 saakatuukamu nakomeno primaries 2020 20 manyi eba general. We are not discussing any personality here.
for my information, for the viewers' information, Dan Kimosho Honorable, the MP atwala Kazo. Ndi mutufu? Kituufu sebo. Ekisanya yakamalayo kimu. Mwalese system mwaga kutandika presidency nti kakati abantu beetaga kulwa mu ntebe buli ajja akoleko kimu aveeyo oba waliwo olabanga mutuufu n'ekimu teyandikimazeeko. Mukulu Kefasi ky'olina okumanya abantu kati baagala service delivery. Obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze bw'okujja n'obuuza abantu n'obabuuza nti bannange bizibu ki bye mulina nti tulina ebizibu ebiti ne bwebiti ne bwebiti tubimazeewo tutya sebo tukutaddemu obwesige genda otuyambe. Kati bw'otuuka eri ate n'odda mu bibyo n'olemererwa abantu ne babonaabona for 5 years. Okitegeera abantu ne babonaabona for 5 years. Alina okukola ku bizibu by'amaka, alina okuwerera abaana, yalina okusasola rent waba. Very good. Mumulaba very good. Kakati ekyo kyendudde nga nsomesa naddala abantu baffe ab'eyo mu kyalo. In fact bo bagamba totukoledde luguudo tolese eddagala. Yes, era nange mbawulira. Obwo obuvunaanyizibwa babumutika maybe bakikola mu butamanya naye nga ate kituufu kitya. Saawa zino nja kuwa example walabako ababaka nga beegabira ssente z'omuwi w'omusolo 1.7 billion. Esente ezo akabinja sababaka bonna. Of course ate ababaka kitubanenya nti be baayisa ssente ezo. They approved that. Kakati nze ndi ku muntu w'akazo asasula emisolo. Atalina ddagala mu ddwaliro asiiba nga ali enfuufu. Omuntu w'akazi atalina butale eyeerimira amatooke n'ageeriira atamanyi misolo gye giragawa. Kati ne tuddayo mu parliament ne tulaba omubaka waabwe yakola atya. Ssente z'omuwi w'omusolo aziyisiza atya. Ayina engeri gy'ataddeko ekijinji nti ssente y'omuwi because omulimu gwa member of parliament is to oversight. True. To see ssente z'omuwi w'omusolo wange ziragawa. Saawa zino njagala kubuulira member of parliament we waffe eyawagira ekiteeso ekyo. So oversight role eno omanyi kakati waliyo ebintu n'abalonzi bajja bicraminga naye nga bambi tebasobola bidefininga na kutegeera amakulu gaakyo. Oversight role ey'omubaka katugambe for instance Honorable Dan Kimosho wawa atagikoledde era baba wakugikola yabadde alina giragira nti yes when it comes to oversight budgeting wawa atagikoleddera wabadde alina osuubirwa. Exactly. Kati one y'omu ku bagenda ku TV y'eggwanga n'asupportinga nti 1.7 billion ze baagabana bazitute mu mateeka. Okay, gabadde mateeka but is it ethical? Era mbadde mulaba ku show ez'enjawulo. Is it ethical? Ng'omuntu bamusse ne bamutemako ensingo nti naye munnange bakikoze mu mateeka. Okay, kiri mu mateeka oba oli abo ba framers be bakola ensobi oba oli abo yakiteekako yakola ensobi kati gwe mu mutwe gwo olaba nti kyokola kituufu. So member of parliament yenna era kino kigenda eri eggwanga lyonna. Balonzi mmwe baleke okubasirwaza kyobola nze oluusi mbavuma baleke okubasirwaza mugende munoonyereze mulabe member of parliament wammwe kiri ekiwandiiko kye baasayininga kye baali bateekako ekyasa ekikubo mukirabe buli yakisayiningako mugende mumuwa akalulu kubanga oyo yalwanira ssente yammwe buli yasayininga ku censuring motion yes bagende babawe obululu babanoonye list eyo baddemu bagifulumye babanoonye babawe obululu because these are the people abamanyi ensaasaanya bamanyi omusolo gwammwe gutegeeza ki. Kati ffe waffe twalina omukisa mubi nnyo nti ate owaffe ye yasukkawo n'agenda ne ku TV yensi yonna n'agamba nti banange okutta omuntu okulya ssente z'abantu ze basiba babonaabonera mu nnimiro ze batundamu ebijanjaalo okuzirya baziridde mu mateeka. Ekintu ekyo kyatuluma nnyo ng'abantu beekazo era lwe twategeera nti okugenda ku polling okulonda omubaka oyo it was wastage of time. Ekyokubiri ekazo tumaze mwaka nga tulina butale. Is it not one of the new districts? Yes. Obutale buleetebwa okuba nti bagamba nti wali yezwa gye muyita Karusu foot and mouth disease. Yes. Naye twebuuza omwaka mulamba district y'ekyalo
sina ya Kampala nti bajja kugira bwe bate bagende wali temuli Butale temuli muntu tewali ddoboozi eryogerwa kuwulira nti bannange people are dying because kati abantu bebafa abaana bava mu masomero tebalina Butale abaana tebasoma tutuuka okufiisa abalwadde abatalina kasente olw'okuba Butale bugale mbu tuyina aba representative for what role? I want us to be considerate and precise. Kazi district tunaweza ndoza na miaka 15. Ndowooza now you are equating it to districts like Lyantonde, Wabasekikubo, Sembabule. Kazo eri myaka 3. Kakati mwagala. Bajja kukiruhura wali. Mwagala ebere n'obutale. Mwagala ebere ne nyingiza ne budget ya district oba n'enguudo. Ezefaanana ne district zino ezasookawo zinansangwa. In fact kubanga mulaiko kubanga ya district je mukozesa kugeraganya abakulembeza abalonda district batematema mu nyingi nja kuwa example Mbarara North batemako Ibanda district ne batemako Isingiro ne batemako Kiruhura kati kazone ejja neva ku Kiruhura neche njagala okugamba district ezo kuva Reza Yetongola they have done much zinendala era kati nga Ibanda is a bordering ne Kazo toyina boju comparingira ne Kazo era abasuubuzi basuubula Ibanda banka zone ze tujja mu sente oba abantu bafe mwe ba bankinga sente bazitwala Ibanda abaana basoma university eri Ibanda kwegamba ebintu byonna biri mu district ya Ibanda Kazo eringa eklaro ente wezisuzo manyiwo kati obusa Kazo eri disorganized kyoko tugamba nti zino zebajawula kendala zeto zo ziri wala nnyo ziri wala wanga ukoze comparison entuufu obaziga yaganya na Wakiso ubende na Kizino zinasangwa nandi gaendo wamu exactly wogenda Ibanda ujotuke yo they have everything fewe tuba tugenze Kazo osanga nga mvuge motoka ekiro kugenda Ibanda kufuna obuweereza bwe manjagala nga mu Kazo yo nanzigale which is a district kati that is the Kazo we are talking about ne tubeera nga tukyali mabega bwe tutyo ngaba abalisa amataga abwe banoonya n'ogatunda n'abula azjo gatunda n'agagula peanuts nga tasobola kufuna sente ezigula eddagala eryoza nti nja kukubuulira nti ekazo abantu tebakyayozesa ddagala lino erya bulijjo ente zaabwe bazoogesa ekintu bakiyita ekyoki ino Nyankole kibazozesa ekyoki ekyo kya busuzi ebiku obulidde kati ziri amadagala amalala gandi tebalina obusobozi tebabuyina eddagala eryo ogenda otuuka liba teritanko so bizibu bingi muganda wange tutunulire a scope of the political environment mwe tuli gye twolekera akalu kabindabinda buli bubonero bwonna buliwo bulaga nti kalu batugamba nti ne bino ebyabeesijje musajja ali mu bizibu yagwadda ku mirumyo ali mu komera neseba abantu mufu ky'okusympathizinga naye bagamba azanya byabufuzi era nga tetunabagenda mu bintu byabeesijje tusooke kukibadde recent kooti yatudde y'amagye nga twagala omusango gutambule gugende mu maaso wakati nga gugenda mu maaso ne waba wakuba emmeeza naye engeri gye babikuttemu bwenga munnabyabufuzi era omulondoozi w'ensonga ogyogerako ki kakati ekisookera ddala ekintu kye nalabye mu court martial tekyapeyintinze ekifaananyi kirungi ku national level ne international level bwe tuba nga tukyali ku level eyo extraditiously n'okwata omuntu n'omuhijackinga tomuwadde his constitutional right okufuna lawyer n'omusuula mu dooko n'omusalira emisango ne bamutwala ekitali if we are still at that level buli munnayuganda yandibadde afukamira nga kaaba amaziga owulidde bwe tuba nga tukyali ku level eyo because kino ekintu tekiri oba oli minisita oba oli ki this is a national concern buli omu gye yandivuddeyo nayegera naye first wait is this constitutional kino ekintu kiri mu bateeka keefa bakusanze wano ne bakutwala
toyogedde ne lawyer wo tokoze eki n'otuuka mu kooti ne bakusalira omusango. Yes, at some point tujja kukkiriza nti Aaron yabadde agenzeeku katono nnyo. But si bwe batu balina okukandi batulaze unprofessionalism gye sitalabangako this court martial. Unprofessionalism ani yasoso jolesa okweyisa mu ngeri bwetu counsel practicing lawyer kakati bwaba yisiza bwa unprofessionalism teyaguddawo kale bwabanga yeyisiza bubi tukiriza mwe mukoze mutya mwabategeera amateeka mukoze mutya. That's the question. Mwe mukoze mutya kuba kati mubuusa amaaso kubanga abaana baffe bagenda okusoma obwa lawyer sente batugamba nyingi bwotufukira okubanga otandise okuba practicing lawyer n'ekitiibwa kituwa bannamateeka bwe balaba bannamateeka nga bayisa bwe batyo bafuna kifaananyi mwekyo mukibuusizza amaaso kutunulyangire gye bamumbagatiddemu. Listen, ono omwana baadde bamwetegekedde njakubuulira nti last time still era ya challenging he reasoned the lawyer owa court martial judge yamu reasoninga ebintu ne bigenda viral tekyali kifaananyi kirungi eri state bagirabisa nyo kati era ne ruling ye his ruling wajuulidde ng'agamba luli wakola bino ne bino ne tusirika. Yes. Kati wuuyo okoze kyo nenaba nawe wenyini wakoledde ensobi mistake gyakoze ebadde tesaana that punishment kyayiseewo kakati of course bajja kijjawo to appeal bajja kijjawo wabula kyenjagala okuwabula kooti eyo ne President Museveni nti tutuuse ku level ensi ziri mu kukulaakulana global ensi ziri mu kukulaakulana mu mateeka mu neeyisa mu ki tosobola kukwata omuntu akozesa kwegamba asala emisango nga besinga ku busungu emotional n'omuteeka wali mbu asala emisango he was annoyed. Don't you think you are to keep on lamenting naddala ebikwatagana ne court martial dira eri ekoze ku bintu by'ekintu kiramu ne mugaba wabula court martial yes awe kutotambulira awo ati kati awali credit tujuwa credit awatali credit tetujuwa credit kuba kati the fact is wogenda okujijajinga to ojuwanga 40 kubyekoze of which fe twandyagadde court martial eri mu 90 because nyakubulya byonna byeri mu kukola saawa zino they are out of international law byonna okuva kuba tryinga bakayihura bakitata byonna specifically ku musango guno gwa Besigye it is out of international law. Njakubagamba abatulaba bino ebintu bya Besigye byabadde biri babi airinze ku Al Jazeera CNN buli mukuto oguli international babitaddeko kakati kifaananyi ki ng'ensi eri mu global village kifaananyi ki Uganda kye tuli mu kulaga because this eno bayinza ogitwala nga simple issue kyafectinga obulambuzi kyafectinga enyingiza y'ensi ku butale ensi ze tukwatagana nazo n'ebintu bingi. What do you have to speak about conspiracy erowoozebwa abantu nti bano bibalimu byonna bipange kukomyawo Besigye kusiini kakati era nakano akabadde akasembyeyo kali mu script kakati mukulu Kefa nze naga nti nina be nalinga nti bannayuganda abamu be baleetedde gavumenti eno okuwangaala olw'obusiru bwabwe amusore tuse obw'okutegeera okutono abamu si bonna kakati gwe bw'obanga ogamba Besigye ali mu katemba gwe kale naawe gezaako ekikyo because Besigye yababuuza n'agamba mwe mulowooza kiki kyenandikoze kyesikoze mujjeyo mukimbuulire okukakasa nti siri mu katemba Besigye has done everything. Kakati ye bw'aba takuta contract oba sente yabaaki nja kubagamba bannayuganda era nja kwebaza Kyagulanyi kwebaza President Kyagulanyi President wa NUP sigambye wa Uganda nja kumwebaza kubanga y'omu kwabo abantu ba NUP abalina okukkiriza nti Besigye onakoze ekisoboka newankubadde
kirabika bagoberera Kyagulanyi abamu ndowooza oba tebasaana bali awo entegeera tetegeera be bavaayo baga nti ali mu katemba kakkale ali mu katemba tukkiriza ali mu katemba gwe ekikyo kiki kyokoze ekiraga nti oyagala kujjawo obukulembeze obubi anti bayinza okuba bano bakongozi naye ng'emmandwa nayo kyekkiririzaamu ne buno bwakolakola naye alaba ng'omusajja ayagala kakati waliwo atamanya engeri gye bajjako gavumenti buli omu agimanyi mwe mukeere mugende ku street nga Besigye bwagendako mwekalakasi mugibu gavumenti kuba kati tumaze okukkiriza nti Besigye ali mu katemba kakati banange bannayuganda kambabuulire naddala abayina endowooza eyo nti kano Dr. Kizza Besigye ali mu katemba nze simuwagira ate siri wa FDC ate siri wa PFF naye nyakubagamba ekigambo kimu nti omulabe wammwe si Besigye omulabe wammwe si Besigye omulabe wammwe mumumanyi gona asigala ntera balaba ku social media ogamba bali ku opposition abali mu opposition omulabe wammwe si Besigye saani omulabe wammwe mumumanyi kati we munadda ku Besigye ali mu kukola ebibye nti mbega ate bwakola bubadi kyobugu kakati kambuuze kiki Besigye kyabadde akola ekibadde kitiisa nnyo ekyandirowoozeza nti oba kiki ku kyokutya okubaddewo mu ggwanga okuleetedde Besigye okutuula n'aba gavumenti ne bagaa katukola akakotyo ate ati byonna byakola ate bamala tuula basobola okuba babipanga script nga ya myaka 25 kuba kati yakabeera mu system emyaka 2 bukyanga munango oyo propaganda abantu baffe tebasomye kimala goli munamawuli wasoma propaganda naye kati goyinza kakasooto omulonzi oli eyawagira Besigye emyaka 2 nga tasobodde kubanga abaako kyateekawo kakati ate omwana avuddeyo gwe bagamba aliko amasanyalaze era aganye okukkakkana yatuuleko wansi kati omwana oyo gwe teri amukugidde nti oba tagenda akalula kagawalabe byatuukawo sijja kumunenya nnyo because nze nga nze nali manye ekiddako 2026 manye ekiddako ne 31 manye ekiddako ate kimanyi naye ow'amasanyalaze akimanye ekiddako akimanyi ekiddako lwakyo weyogerera mu ngero yakimanya nti nno agenda kukwata kyakubiri oba yali kimanya nti wali kawangula tebali mulangirira kakati yali akimanyi eyo saagala gendayo naye kyenjagala okukakasa teri atamanyi president addako 2026 mu Uganda wano okujjako oyo atategeera sorry to say omuntu atategeera atamanyi byabufuzi gye biva ne gye biraga yagamba anti mugaya ni mwagala ebya Uganda ebyobufuzi ebya Uganda kyali mugundi naye kyembadde njagala okutegeeza kefa n'abatulaba nti saawa zino Besigye omuntu alowooza nti mbega ayina ekizibu ky'amaanyi nnyo ate yasibye banankyukakyuka that is the bottom line yasibye banankyukakyuka okulowooza nti Besigye ali mu katemba n'okubonabona kwalimu n'engeri gye bamuyisaamu taali mu katemba in fact mujja kujjukira too late bano abantu bajja kukimanya too late nti ekituufu twafirwa struggle nagamba bana Uganda nga mpendera ku nsonga eyo nabagamba nti olunaku lwe mulikeera mbumwe mwagala enkyukakyuka n'enkya ssaawa 3 teziriwera bali salawo bana Uganda bo bali salawo nti kati twagala kukyusa gavumenti va ku byanupu DPV biki ebyo soko biveeko because abo bakozi ba sente automatically okimanyi nupu FDC bakozi ba sente owulidde ate awo toyogedde mu bulungi no bakozi ba sente tebavangayo kulaga nti bagala kati ekimu ku bizibu bye tusanga mu Uganda era ekimu ku bizibu byendowooza nti gavumenti yange byetakozeeko bulungi oba it was deliberate I don't know kwe kulaba nti abana Uganda tebasomye civic education yes n'okusoma kuno yes ng'ate yenyumiriza mu UP in US yes obutasoma n'obutategeera illiteracy kakati yoyo oketandise tukuba kyovura batwekuba fekka
tulwana fekka ono bwasituka tumwekengera kwegamba illiteracy kati etandise otukuba yokka kati gwe kyekikulowooleza nti ayina okukyusiza ensi ye Besigye oba ye Bobi Wine Katonda mwakuba wayogera ne Katonda ku simu nakugamba Bobi Wine oyo mumulabe yagenda okuleeta ebirungi mu nsi kati enkyukakyuka tuddemu eyekinanamu 6 ati kati ekyo tujja kirekera bannayuganda abatulaba ntinze bagambye oli mukudalira bannayuganda olinga agamba nti tebana kye bakoze saagala kubakumamu muliro era tebavangayo kulaga nti baagala ensekyuke saagala kubakumamu muliro era nange sibiwagire naye ekyokunenya buli muntu asituse okugezaako okukola kyakola ne mumusalira omusango nti ali mu kubalyamu olukwe gwaga yogera okuziiwuki oli otudde waliwo bano ababeereyo mu buyumba eyebweru mbobo beyita ba bloga nasalira omuntu omusango oli ali mu kulya tiyagasi ng'oli eyo muzi esizo jangu nawe kale ogezeeko wakanyeko ku gavumenti so banange bannayuganda muleke okusirwala nnyo ekiyitiridde bekikoze bubi mu nsonyiwe naye mutegeere nti the regime ezimbiddwa kumala emyaka gino gyonna which has power, which has gun, which has money si kyangu si kwanti ojja kuva eri mutulo ogaye nti nze njala kugijjako how kiringa okugaa nti nja kukeera saawa emu nziriko okuva e Kampala emu kitundu mbe nga ndi Mbarara ku bigere. It is a task era it requires collective effort. Omuntu omu bw'avaayo mwegateko nemwe collective effort mwagala kusaba abaana b'abandi ebintu byaliwo mu November mumwanyumirwa obanga newe twogerera paka kati netumanyanga muwendo mutuufu ogw'abantu abatti batugamba 55 50 something kati fetu naye banange kevasi tulina ekizibu kubanga katoga collective effort esinga kwe mwagalirirwa anti obuzibu bwonna mbuteeka mu bakulembeze b'opposition bali mukulya sente bategeera sente weziri ate ne president akimanyi bategeera sente weziri sebe ebibiina by'opposition buli mwaka bifuna sente zitali wansi wa billioni 10 ogedde mazima ebyo ebibiina by'olaba they get money and sente ezo nga tetubaliddeko ba member of parliament baabwe ze bafuna emisaala n'eki byonna leader of opposition privileges zafuna zenkana ne za minister in other words osobola kumuyita minister abakuumi biki byonna budget ye yes president w'ekibiina privileges zafuna nyingi nnyo kakati bannayuganda ze nabaga nti we mulikeera nga muulya nti ebintu bibako esente embeera mbi temulirinda ne Kyagulanyi because talina gy'abatwala teri suubi yadde bwe twogera bwetu tebatuyita abalwanyisa nze n'okusiginaako buzibu ne Kyagulanyi mwagala nnyo naye nupu oginafuyiza nnyo ate terina gye tutwala terina abasajja batugamba struggle tuyirawo omubiri struggle naawe teri struggle eyina okuva mu bantu teva mu political party saawa zino balaba bali kavule banoonya kaadi buli omu ayogera ayagala kaadi buli omu ayagala kaadi baagala kaadi multi-party system bwe dictating bwekireera bwe kiri kyobulanga nti bano abantu abali out of political party 90% tebasoma sorry to say ogera mazima this is the truth kakati obutasoma obwo they follow blindly ne bafollowinga ekintu ne bafollowinga nenge ekintu kye bafollowinga kyakiwaani nze ndi omu kubakanya n'enkyuka kyogo kimanyi nze nabeerako mu people power simanyi olimuko ojjukira okwekalakaasa okw'emisolo ejja ku simu naye ya time yes kwa OTT data very good nakulimu era nali ojogenda era yina eyo Kyagulanyi ne bagundi we baali naliwo nga mbutuufu nga ensonga bw'eba eyogeddwa mu maanyi g'abantu ffenna tuvaayo oyawukana otya n'ofuuka kaasi yawukana ku mugendo kati of course omuyayi yagira yabala omuzannyo muyayi ki Bobi Wine ate nze muwa credit omunnamu bw'abasukkulumamukko kakati mwenna mumukuba amagye amavundu oli muba mukaako abagamba ffe twabulira teri muntu gwe njagala nga Bobi Wine naye obujingo Bobi Wine
abantu aba bagezigezi nze ate mbaagala nnyo kubanga bagezi. Bujingo kigogamba Ono wawano mwagala nnyo era bamuvuma mufere muki nawe fuuka mufere mugezigezi mugezi. So kati kiddayo eri munuupu abasajja batuuza bwebwe ne bamubalira omuzannyo gwayina maanyi mu bantu kati kyetuba tukola katukole political party ejja kubeera eta ssente bwezi andi kyekigenda mu maaso era kyovola adda mu kalulu tulina otandise okwekubajje wagambye abagamba nti Kyagulanyi Besigye nti azanya buzanya ali mu katemba nabo bave babikole kati wano tulaga nti ne Bobi Wine waliwo yamubalira ekintu of course oyamubalira ekintu ateekwa kubanga ali mu state ati kati government yaffe okujjako nga it's a foreign gwe bw'obanga oyagala kukola naffe behave like Kyagulanyi ne bw'obanga toyagala kukola naffe tukucunye behave like Besigye. That is the logic abantu tebakimanyi. Oli wa defiance ono wachi wa struggle ono wa kalulu yakiriza nti akalulu which ketukiririzaamu yakiriza nti akalulu kajja kununula Uganda which is our belief nti fe jangu mu kalulu tulaba oba otusinga amaanyi bw'oba otusinga amaanyi tujja kukuwa entebe bwe tuba tukusinga amaanyi Uganda egende maaso ofuneyo ababaka bo batubawe emisaala ekibiina nga wetukiwa ssente Uganda nga bwetambula naye kati omulabe waffe yona agenda ku street ontegedde kati eyo logic bannayuganda gye batamanyi ignorance gye nkugambye nti ekintu ekyo kitukubye nnyo era bwe kibanga kyali deliberate I give credit to president onatufuga yes kitegedde agenderaawo era nenkunga ebyobufuzi biba bikula oba nenkunga bannayuganda mwenna batulaba mwenna gye muli nti mu bintu byokola byonna somesa omwana ekyo kyekikulu ennyo mu bintu byokola byonna oba otegeka mwana n'omuzimbire kalina oba okola ki mutwala asome nze teri kintu kyendabye ekibonyabonya ng'omuntu atasomye bulwadde era bwe bututuusa ku mbeera eno gye tuliko omuntu n'alabe ekintu ekiri straight n'akifuula ekisuulise n'alaba ekisuulise n'akiraba ng'ekiri straight olw'okuba nti ayina amagezi galaakinga ate n'okufa n'ateekayo omubiri n'afa olw'okuba nti akkiriza nti kyekituufu be bala bagamba nti Besigye ali mu katemba. Owaayi kyoyagala okugamba tetulinawo munnankyukakyuka ali ku muzuuli abasajja abo bonna bannankyukakyuka nja kukakasa batulaba Bobi Wine munnankyukakyuka Besigye munnankyukakyuka muntu munnankyukakyuka naye enkugaye we basuuliddemu okugaana okukwatagana omululu gwabwe grid egenze nebatematema tho tebagala kukiraga neffe tuli ba political scientist era tukiraba ne tukibuulira abantu that is our work bali ku byabwe omululu guganye okubakozesa bannayuganda kyebaagala kyobola nze ngamba bannayuganda era nkibagamba nti buli ayina essuubi mu muntu as an individual nti innocent gwe tulinamu essuubi yagenda otununula zuukuka mu tulo oli mu tulo nti oyina essuubi nti Kefasi yagenda otununula n'ekibiina kye zuukuka mu tulo tegeeza katukkiriza ne mu nŋombo ya Kyagulanyi titwebereremu waliwo nkuwulira ng'okkiriziganya n'Ekyagulanyi nenkuwulira ng'okuba ku mutwe mwagala nnyo era nemusanga mwagala nnyo by the way on serious note mwagala nnyo kubanga ye ababuulidde by the way lwakuba tebawuli abagambye nti nze nkoze ogwange n'addamu n'abagamba buli gy'oli zino statement yabadde azikola wona gy'oli baako kyokola nange eno nina kyenkola ki era yagambye abavubuka mugende mwesimbe buli kifo exactly ayina message gyayisaawo bwe yagamba nti kooti kanjize mu bantu ate nga tugee tulonde ebisigaye tubimulekere bwe yagamba kooti kanjize mu bantu bali abantu be benkugambye bali tebakitegeera yali ategeeza nti bantu mwe muli kuki batubye mulaba muli kuki musituke ekyo yali ategeeza naye kali kenkugambya k'obutamanya kati bamunenya nti yagamba ebintu kabize mu bantu teri kyabeerawo kati yandigenze mu kamera n'akunga abantu bamusibe mwe oba mwamuwubululu mwekakasa nti mwamuwubululu n'asinga lwaki temubanja victoriam
musituke mugibanji. It is allowed democratically. Article 1 egamba nti power belongs to the people. Yes. Abantu bwe kiba nti obululu buganyi amaanyi gano goolaba gonna goolaba ge tutya ga abantu era we basituka ne bagano twagala buyinza bwaffe teri asigala muganda wange. Naye eriyo amawanga just of recent Botswana efugiddwa abasajja okumala emyaka gibadde mu 6 akalulu si mundu si violence si bino ebyali mu bwalo bagita batya byale jengo ly'Ebwarabu ebyo Arab Spring si bye bikyusiza Botswana. Of course ate opposition ebadde mu position okumala ebbanga president yekangiddawo nga omwana akalulu akamezi banna Uganda nga tuli mu 2025 tusimbe kuki ekyali Botswana. Of course tosobola kwerabira a factor ya population factor yembeera gye babaddemu lwa Botswana gwanga tono balirimu 5 million. I'm not clear about that. Of course baade bakafuganga obwakabaka. This is a country, an independent sovereign country. Yes. Erina over 50 millions of people. Ebyo no biteeka under consideration. Naye ate era kyebalaze kyandibadde a wake up call ku mawanga nga Cameroon, ku mawanga nga let's say Uganda, ku mawanga nga Guinea, mawanga gabaddemu abafuze over 30 years and above. Kyebalina okumanya nti kyenkugambye nti nsaasira nnyo aba opposition ate nemba nenya lwa followers baabwe. Yes. Abagoberera abalowooza nti bavuganya tebakimanyi nti power belongs to them. Ekyo tebakimanyi nga abalonzi. So nze nalaba nga binsobedde nze ndi mu ruling party NRM. Nze ndi mu NRM nagenda okulaba nga tewali kigenda mu maaso. Okuvuganya tebiriyo. Teri kiri mu opposition. Now what they are doing neighbor nange kati kefa kankubuuza bwe mbeera n'ekizimbe ekyange kino nga nze nkikulira si kyange naye nga nze manager w'ekizimbe kino naye nga ebitundu by'ekizimbe ebimu birimu abatanzikiririzaamu. Yes, nze manager. Kati biina be baagala bayingiremu abali ebweru oli nange waliwo abantu be baagala bo bayingiremu nze manager nveeyo naye abantu bayingidde okundwanyisa nembawa zi room za apartment mu kizimbe ekyo nembagamba era bw'oba otambula oyitira mu kubo olina okufuluma ekizimbe kino nembagamba era bw'oba ofuluma yita ku reception okime buli omu million 5 ne bakikola nembagamba era buli mwezi mugendenga wali mukime ebyokulya ne bakikola. Kati mwe abatanzikiriza ne musigalayo mukukumira eyo kakati already muri mu system ya management yange mulya byengambye byensazeewo muyita mu makubo gemba wadde mukola buli kimu kakati muri so integrated mu system yange nga manager kakati obulumi obuteeka ku bali abakkiriza balowooza nti bano bali eno kubalwanira no bali mu kulya wali bali mu kukima sente ku reception bali mu kuyita ku makubo goli bali mu beeyagala we bafuluma ekizimbe nga babagamba banange tuli mu kutambuza ekintu struggle etambula era ku luno omusajja mu kizimbe tumujjamu the next era bwe kibeera so kusaasira kwa maanyi eri bana Uganda naddala bali mu opposition. Ekitegeeza akasajja kammawo kasajja kagezi nnyo olinga byonna byo submission z'okola zonna zirabika ng'ezintwala wali nzikirize mu opposition gye tulina bali kubyaba okugjako mawu yagaka ng'enende nabo bw'olemererwa ofuna obuyinza mu bugabane. Of course mawu yesigenda kumuwa credit yadde nemu sisobola kumuwa credit ku level ye ku ntegeera ye n'abantu ngeri gyade bamwesigamu sigenda kumuwa credit okujjako kyengenda okuwa credit selfishness eyiye gyali mu munda nalabyawo ng'agamba kati ngenze olutalo olutandise ngenda ku side ya Uganda nayekoza mu bwati bana Uganda ababadde bukumpi ne bakuba engalo side ya Uganda ki fight for Uganda and its future ogenda sebo mawu kulwanira baana bo be wazaala
naye yatugambye babekakaawo nti bwe muwulira nsibye emigugu nga nvuddeyo mumanye obufumbo buganye era neeno aba opposition kyembasaba temumwaniriza temumwaniriza abadde ayina entitlements zonna ministry of constitutional affairs buli kimu nga bakimuwa era akifuna obujjanjabi sente bikima motoka bukumi biki byonna bina era tagenda nakuvaayo ali just kulimba tasobola kuvaayo Mau is aware one talifuukako president two tewalibeerawo government ejja opposition nafuna ekifo kati kyalina three talidde eggulumbu bamulonde ne bubeera bwa LC2 abimanyi byonna he is very comfortable mu government ate mwali ali mu kumakinga sure okulaba nti ajja mu buli kimu kye yali yegombyeko because kati talina wakulaga ebyo byolaba nga ayimiridde mu kamera aba ayimiridde nga ye omuntu teri bamulima bega aveyo atuyitira ba DP mu Kampala wano oba mbalala obawa tulaba abanajja bino kukakasa oli eyamuwa nteno kyalina relevance nkwata bulungi naye nayo teriyo kati bane mwebale kuba balabi abalungi tubebaza nnyo nyine naye waayi omusajja twogeremu nga tebatuulira omusajja Besigye kituufu yabadde ali mu kwogereza byakulwanyisa simanya bisobola okuba helicopter banga ebintu byonnyonnyodde yalaga nti bino byonna emyaka 20 ng'akwata kyakubiri nyaluka kasante akalute kajjaako omusajja tabanga yandiba yabadde ddala bituufu yaddala kati kankubulireko ku Besigye n'abatulaba Besigye is the only threat Museveni gye yali asanzeeko ne president akimanyi nti ki Museveni nti is the only threat in fact Besigye naye akimanyi nti baadde bamutambulirako for many years bamutambulirako from here to here and what is going on it is not mistaken sikuga nti bakitaddeko nti katembo bakikyo baki kino ekintu kyaddala nti ki kyaddala nti ki katoyagala jogereki mweraba temerabira okusubscribinga tabala okusharinga n'ebibuzo biteekeko Wonders Just ne Cephas Lynch tubagaliza olunaku olulungi